As of this morning, 72 members of parliament from the opposition have signed. As of this morning, 72 members have gone ahead to sign. Muganda wange. Below is a list of 72 members from the opposition who signed a resolution condemning the clandestine giving of 100M to MPs from the classified budget of State House. Olunaku olwaleero katuddeyo mu lulimi olwaffe Oluganda tunagenda maaso n'okubanga tutegeera. Mukwano gwange nina essanyu okukutegeeza nti bw'oba walaba vidiyo gye nasooka okukola eyali eraga lisiti y'aba MPs 37 abali bavuddeyo okubeera nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekyali kiraga nti bajja obwesige n'okubeera nga si bakwesembereza ssente za sitaani nga Honorable Kivumbi bwe yagenda maaso n'okuba nga aziyita. Njogera ku bukadde 10 bweddu ba MPs nakuleetera lisiti yali ya 37 banyi ne mutandika okubanga mwebuuza kati bali 37 bokka ku ba MPs be twasindika mu parliament nga n'ekibiina ekisinga obunene mu opposition ekya NUP kirinayo ababaka 5 mu baabo kijja kitya nti 37 be bokka bakagenda maaso n'okubanga basayininga. Mukwano gwange n'essuubi nina essanyu okubanga nkutegeeza nti bwentuukidde eno vidiyo gyogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno ekuleetedde lisiti y'aba MPs 72. Teri gwe sigenda kusoma kasitaba nti MP wotali ku lisiti eno ey'abasayininze ekiwandiiko ekiraga nti tebannakwata ku ssente. Mukwano gwange kubira MP wo oba tambuza ebigere obirandulule ogende otuuke waali omubuuze nti munnange akasente kati kali watu kalye ffenna bw'obanga okakkiriza okukalya bw'oba tokakkiriza mugambe twala ssente zizzeeyo osayininga ekiwandiiko. Kale olupapula luno lwogenda maaso n'okubanga olaba nalukulagako luli tetujja kubanga tuluwa nnyo birowoozo wabula ebitonotono ebyali mu lupapula olwo bye tusobola okubanga tusomako ebyanguwa byali biraga nti ebbaluwa eyo eva mu office of the leader of the opposition oba nti ebbaluwa eyo eva mu office ya Joel Ssenyonyi leader of opposition oba akulembera oludda oluvuganya mu parliament ya Uganda. Era nga resolution eyo nja kujjukiza yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa April omwaka 2025. Era olunaku olwo nagenda maaso okubanga nkuleetera ekiwandiiko ekyababaka abaali bagenze maaso n'okubanga basayininga baali 37 wentukidde ku vidiyo eno nga bali 72 abagenze maaso n'okubanga beesowolayo yonna gye babadde batudde bagamba nti katuteeke wano omukono gwaffe okulaga aware of the ongoing payment in cash secrets of Uganda shillings 100 million to all NRM MPs, some opposition and independent MPs in parliament to appreciate them for passing the coffee bill and incentivize them to amend the UPDF Act. With the undersigned opposition members of Parliament of Uganda, we are aware of the ongoing payment in cash secrecy. Bali bagenda maaso n'okubanga balaga mu kiwandiiko ekiwedde nti bakimanyi bulungi nti omusimbi gugenda maaso n'okubanga gutokomoka mu Parliament era nti obukadde 10 buli MP agenda maaso n'okubanga abwejjovaana era nga agenda maaso n'okubanga abwekwatako. Kati nno tutandike. Nabaleetera lisiti ewedde mu kifo ekisooka n'ekyokubiri waaliwo ebbanga tewaaliwo muntu yali asayininzeewo. Nganze bwenze ntunuulira ebintu nagamba nti wano Joel Ssenyonyi yabulako kati owokubiri nali simumanyi. Kati tuula tuwulirize. Mu kifo ekisooka Joel Ssenyonyi leader of opposition okuva Nakawa West wa NUP ataddeko omukono. Ekigambo ataddeko omukono sigenda kuddamu kubanga nkyogera buli gwe nkusomera MP wo asibuka mu kitundu ki n'ekibiina mwava gwe manya bumanya nti buli gwe nsoma wano ataddeko omukono. Mu kyokubiri tulina omukulu amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe. Oyo nno yagenda maaso n'okubanga akwasaganya mu parliament naddala ku ludda oluvuganya mu buufu obwo. Omukulu oyo akutte ekyakubiri era ng'ava mu NUP. Mu kifo ekyokusatu kuliko omukulu Muwanga Kivumbi Lutaaya. Oyo nno nga President Museveni yavaawo bubi nnyo naye mu bbaluwa ye yafuluma. Muwanga Kivumbi Lutaaya ava Butambala era ngono wa NUP. Mu kifo ekyokuna kuliko Zaake Francis Butebi onaava Mitiyana wa NUP. Mu kifo ekyokutaano Nkunnyingi Muwada ava Kyaddondo. Bobi Wine gye yali yeesimbye ekifo ekyo Bobi Wine olwakivaamu ono Nkunnyingi ye yakiddamu wa NUP. Mu kifo ekyomukaaga
Lukyamzi David Kalwanga ono ava side z'ebusujju NUP mu kifo ekyomusanvu ow'ebukomansimbi South abeera kake Solo endoza yo Kakembo Solo erinnya eryo lintabula ate yali wandiise bulala Kayemba Kayemba Solo Abukomansimbi South NUP bwe tuvaawo mu kifo ekyomunaana tulinawo omukulu amanyiddwa nga Kanyike Evans ono ava Bukoto East we tugenda maaso mu kifo ekiddakaawo kyekifo ekyomwenda tulinako omukulu amanyiddwa nga Yusufu oyo nno ava wali Mawokota South wa FDC mu kifo eky'ekkumi tulina Dr. Batua ava Jinja West wa FDC mu kifo eky'ekkumi n'ekimu tulina Honorable Sekabira ono nno ava Katikamu North mu kifo eky'ekkumi n'ababiri tulina omukulu ava omukulu ono yaani ye Serubula ava Lugazi NUP mu kifo eky'ekkumi n'abasatu mulimu omukulu amanyiddwa nga Saazi Godfrey ono nno asibuka waba Bobi Wine eyo Kanoni Gomba Gomba wa NUP mu kifo eky'ekkumi n'abana tulina Honorable Mukasa Aloysius oyo si ye yajjayo omugenzi Katolubwama mu kifo kye omukulu oyo wa NUP mu kifo eky'ekkumi n'abataano tulina omusajja ateerya ntama gwolaba yawandiise ne peni enywedde ebitenkanika Honorable Balimwezo Ronald mummanyi nga Honorable Balimwezo wa NUP ba MP abamu babadde bawandika tebaateekako bifo gye bava so atakiteekako sigenda soma gyava nze nsoma linnya lye lyateekako n'ekibiina mu kifo eky'ekumi kuliko Honorable Wakayima Musoke ono teyateekako kifo naye ava Nansana wa NUP oyo nno Zambale Blasio Mukasa gwayagala okulaba nga asiguukululayo mu kifo eky'ekumi kuliko Honorable Odu Jonathan nabagamba nti ono Shadow Minister owa Constitutional Affairs mu bintu ebya Constitution line eyo ne Justice onuna ava Erute South wa UPC ekibiina ekyo ekifo eky'ekumi Honorable akyasinze obuto mu Parliament ngamba eyakabeeramu akabanga akatono tanawezaamu na myezi 2 Honorable Ruyimbaza Elias Nalukoola NUP mu kifo eky'ekumi tulinako Honorable Mayanja Alan ono ava Nakaseke Central ku lwa NUP mu kifo eky'amakumi 20 mulimu Honorable Nakimuli Helen ono ava Kalangala in fact Honorable Nakimuli ono atera nnyo okutuulira ddala kumpi ne Joel Ssenyonyi wewabaawo entuula za Parliament ezo ez'aba opposition okubeera nga bogera eri press omukyalo ogwotera okulaba nga atudde ku pembeeni wane wabeera Joel Ssenyonyi ye mukyalo yamanyiddwa nga Honorable Nakimuli Helen okuva e Kalangala era ne Dr. ne Honorable Muwanga Kivumbi wabeereddewo nga yakola leader of opposition omukyalo yabadde atuulira ddala maaso awo mu kifo eky'amakumi 21 tulina Honorable Simbwa Fred ono ava Nakifuma wa NUP in fact Nakifuma eyo ndowooza gayo oli akola ku NTV akola programu eyo ya Zungululu yali ayagala kwesimba Nakifuma eyo bamwita Ivan oyo yakolanga ku radio Simba so wabadde Honorable awo Simbwa mu kifo eky'amakumi 21 so mbadde nkugamba nga twegenda maaso n'okubanga tweyongerayo ne list wali Honorable yabadde agamba nti signing this document is like taking an oath of allegiance Honorable Joel Ssenyonyi agambye nti okusayininga ekiwandiiko kino obanga agenze maaso n'okubanga olaga nti weewaddeyo era oli kitundutundu mu kulaba nti olwana n'okubanga oyawukana n'enkola za sitaani zonna okubeera nti ovaayo ne weenaaza ne weetukuza ne sekwetukuza yenna eri abantu n'okubalaga nti gwe ekigambo ekiyitibwa enguzi buli wogenda maaso n'okubanga okiwunyiriza kirina engeri gye kikuunyirira ne kikuunyirira nga ziizi tuddeyo mu lisiti yaffe mu kifo eky'amakumi 21 tulina Honorable Nabukeera ono nno ava Mukono District wa NUP mu kifo eky'amakumi 22 tulina Honorable Mugabi Susan ono ava Buvuma NUP mu kifo eky'amakumi 23 mamuli omu ku Honorables Honorable banne gwe batunuulira ennyo mu ngeri gy'ateesamu n'okweyanja omukulu Honorable Semuju Ibrahimu Nganda ono ava Kira essaawa zino ekibiina yawandiise MPFF
mu kifo ekya 24 Honorable Betty Ethel Naluyima Wakiso District NUP mu kifo ekya 25 Rozani aliwaawo Honorable Sewanyana Alan okuva Makindi ono nga bamusiba n'omugezi Segirinya sajja wa Katonda naye bwa MP tabwe yagalidemu kulwa NUP ataddeko omukono mu kifo ekya 26 kuliko Honorable Chiwanuka Abdallah ono ava Mukono North agamba nti wa NUP mu kifo ekya 27 tulina Honorable Karimu Masaba ono nava mu Industrial Division yawo wa Independent mu kifo ekya 28 mwe muli Honorable eyaleeteddeko okulaba nti batandika okubanga MP balonda mulonde manyanga leader of opposition balonda mulonde ye Honorable Rumu Richard side z'emiti ya naawo wagenda maaso n'okubanga afubutuka musajja wa Katonda ali ku kada ya DP mu kifo ekya 29 kuliko Honorable Baagala Joyce wa NUP ava Mitiyana Honorable Joyce Baagala wa NUP wakiwulira yaba akitegedde mu kifo ekya 30 mulimu Honorable Tebandeke Charles ono nava Baale right NUP mu kifo ekya 31 mulimu Honorable Brenda Nabukenya eruwero nno gyagenda maaso n'okubanga afubutuka agenda maaso n'okubanga ajja n'asaasaanira eggwanga era ng'ava mu NUP ekifo ekya 32 mulimu Honorable Nantongo Fortunate ekyotera gyagenda maaso n'okubanga asibuka najja okubanga yeesimbawo ku kaade ya DP Honorable oyo wetuwanga tugenze mu maaso mu kifo ekya 33 waliwo Honorable Namutawe Joan ono Masaka gyasibuka yagira ku Independent mu kifo ekya 34 mulimu Honorable Namboze Teddy ava Mpigi NUP Honorable ono kadi gye yagirako ekifo ekya 35 tulinamu Honorable Sekitoreko Robert Honorable wa NUP mu kifo ekya 36 Patrick Nsamba kulwa NUP erinnya naawe olitabula nnyo Honorable oliwandika nga olinyoleza omutwe gwange tegusobola kumanya ba MP bonna nagye bafubutuka nakwesigama ku listi gye muwandiise mu kifo ekya 37 mulimu omusajja ow'enjawulo Honorable Hildaman ataddeko omukono ojja kujjukira nti ono erinnya lye ettuufu oba amannya ag'obuzaaliranwa ye Honorable Kiyaga Hirare Mawokota North gyava wa NUP agamba nti eyo omukyala agwe yajjako naye yeteekateeka kulaba nga adda mu lwokaano mu kifo ekya 38 amatutu ongera okubanga tukunkumula bano b'ensoma be beegasseeko paka okutuuka ku w'ensamu 2 mu kifo ekya 38 tulina Honorable Issa Abirye David Abajinja North wa FDC ekifo ekya 39 tulina Honorable Kabuye Frank Abakasanda South ono wa NUP wa 40 Honorable Nyeko Derek ava Makindi awo East wa NUP mu kifo ekya 41 tulina Honorable Matovu Charles ava Busiro South wa NUP mu kifo ekya 42 tulina Honorable Kaya Christine ava Kiboga atolooza waaki era wa NUP batugenda maaso n'okubanga tusoma listi yaffe eyo listi gye nkuteereddeko awo tutandikira ku 43 ne tukkirira ate mu listi eddako gye tusembera kale wano nno mu kifo ekya 43 tulina Honorable Adeke Ana ono nava Soroti District wa FDC mu kifo ekya 44 tulina Honorable Joan Alobo ava Soroti City wa FDC wano no waliwo ba FDC oli gwe nvuddeko abadde wa FDC onazzeko wa FDC mu kifo ekya 45 bannange Honorable Wakabale Municipality wa FDC erinnya aliwandiisa atya loza Honorable Kamara bannange naawe osobola okwezuumingiramu n'olaba erinnya alinsobedde busobezi naye nga manya woba oli Wakabale Municipality Honorable yagenze maaso n'okuteekako omukono owa FDC gwe mwalonda mu kifo ekya 46 tulina Honorable David Serukenya ono n'ava Ssaabagabo wa NUP
mu kifo ekya 47 tulina Honorable Aisha Kabanda Nalule. Honorable ono yava Butambala era nga kada ali ku ya NUP. Mu kifo ekya 48 tulina Honorable Nandagire Christine Ndiwalana ono wa Bukoma Nsimbi North. NUP kyekibiina oba ekitongole mwava oba ekibiina ky'ebyobufuzi mwasibuka. Mu kifo ekya 49 ono mumumanyi nnyo nnyini ddala Honorable Paulo Nsubuga. Honorable Paulo Nsubuga mu kifo ekya 49 ataddeko omukono agamba nti Busiro North gyagenda maaso n'okuba nga akiikirira ku lwa NUP. Kati nno wano wetudda ono Honorable mwamusabye nnyo ne mugamba kati lwaki ye kati mwe mukola lisiti Honorable afeeraliiko. Mu kifo ekya 50 mulimu Honorable Luttamaguzi. Yali ku TV omusajja yamuyita Honorable Lutta. Bannange kyokka nga bonna ba MP naye olina ayita munne nti Honorable Luttamaguzi okuva e Nakaseke kadi ya DP. Wow, mu kifo ekya 51 bannange ate no lisiti ensobedde busobozi wano wetudda njagala mutunuulira n'amaaso gammwe mwetegereze Honorable kikyakoze wano. Honorable gwenjogerako ali mu kifo kya 54 ne tusooke tumulindo mutuukako tugende ku Honorable ali mu kifo ekya 51 ono si mulala ye Honorable Dr. Lulume ava Buyikwe South DP. Erinnya litabudde erisooka mu kifo ekya 52 Honorable Medad Segona ava Busiro East wa NUP. Mu kifo ekya 53 tulinawo Honorable Nabagabe Kalule Flavia ava Kasanda ku lwa NUP. Kati tunulira mu kifo ekya 54 ekifo ekigendamu amannya g'abantu 4 Honorable omu yawandiisewo wonna mannya ge ne gyava. Ekifo ekya 54 ekya 55 56 n'57 wonna Honorable awandiisewo mannya ge. Honorable Basaalirwa Asumani ava Bugiri Municipality era nga wajjeema. Banne we balina owandiika amannya wonna yawandiisewo badde lisiti eno bagitaddeko nti 54 sebo wonna awandiisewo linnya lyo kuva waggulu paka mu layini ey'okuna akozesezza layini 4 bweddu. Kati banne we batuuse batandise okubanga bawanika nga balowooza lisiti ekyagenda mu maaso kumbe ekifo ekya 55 ekya 56 n'58 wonna ajjuzzaawo linnya lye. Kyekyo kyolaba ku screen ekinene ekizibu. Bahonorable nabo sebo balina effujjo nti olupapula lwe baleese banno okubeera nti buli omu awandiikawo mannya gwe n'okwata ekifo ky'abantu 4 n'ojjuzaawo mannya go. Kale ye Honorable Basaalirwa Asumani okuva wali e Bugiri Municipality wajjeema wabula ojja kumujjukira nti yayinako n'enkolagana ne NUP wabula ndowooza baafunamukko obutategeeragana here and there. Ye Honorable ye yatebolinga etteeka ly'ebisiyaga era yali musajja w'amaanyi nnyo yaliyimiriramu era agamba nti yafuna backlash oba yafuna obuzibu bw'amaanyi okuva ebweru oluvannyuma lw'okuba nti yayimira n'agamba nti nedda ebyo tetujja kuba nga tubikkiriza nnyo nnyini wano tebijja kukola. Kale nkugambye ekifo ky'abane byonna yabijjuzaamu naye ba Honorable nga bamanyi nti baba ba Honorable bagambe kale oyo kabeerewo 54 wadde bino yabigize basazizzaawo wonna lisiti ne bagiddamu buto. Ne tugenda ku muntu owa 55 Honorable Abubeka Kawalya ono wa Lubaga North yagira ku kadi ya NUP. Mu kifo ekya 56 tulinawo Honorable Manjeri Honorable Manjeri wa NUP ono no ava Jinja City. Bannange ba Honorable balina engeri gye bawandiise ku mpapula zino looks shabby. Ate tunayogera nga abali mu nanka bintu ebimu bawandiise gye bamugamba nteeka eno constituency ate wino signinga wateeke constituency wino teeka erinnya ate kale mu kifo ekya 57 tulinawo Honorable Mwijuche Francis ono wa NUP. Mu kifo ekya 58 tulina Buhweju County. Bannange bana abasajja Buhweju County
PFF n'ateekako omukono simanyi yo honorable gwe bayita Buweju county oba teyataddewo linnya lye ate n'ateekawo county yokka oba gyakiikirira mu kifo ekya 59 waliwo honorable Nyakato Asinasi ono wa FDC ekifo kya 60 waliwo honorable Rotaya Joffrey omusajja wammwe okuva ekakuto wa NUP ekifo ekyenkaaga mu ekimu waliwo honorable Kirumira Hassan agamba nti we yali ajja abantu bekatikamu be bamusindika ajje kuba NUP wabula ate ekibiina ekyamugamba nti genda kyali kibiina kya NUP mu kifo ekyankaaga mu ekimu gwe mwalindiridde obwedda gwe mbuuza nti kati oyo omukyala lwaki tasayinga badde akajja tuleetera ebizibu honorable Namboze Betty Bakireke mu kifo ekyenkaaga mu ebibiri honorable Namboze Betty Bakireke mukono municipality ku kada ya NUP bagenda masero okubanga asinziira era kweyagira mu kifo ekyenkaaga mu abasatu tunako honorable Stella Apoloti Avangora County wa FDC mu kifo ekyenkaaga mu abana tunawo honorable Lukwago Kyotera County awo no be bamusindika sajja wa DP lukulwe nkumbi egumire mu kifo ekyenkaaga mu abatano tunawo honorable Nsanja Patrick Ntenjeru kyagenda masiro okubanga ava musajja wa independent mu kifo ekyenkaaga mu omukaaga tuna honorable Kakembo Michael wa Ntebe NUP mu kifo ekyenkaaga mu omusanvu Nanyondo Veronica Bukoma Nsimbi NUP mu kifo ekyenkaaga mu omunaana Kabusu Moses wa FDC ate ng'agamba ne PFF essaawa yonna ayingira mu kifo ekyenkaaga mu omwenda tuna honorable Awol Betty Ochan Honorable Awol Betty Ochan okuva eggulu City PFF agamba nti wasibidde mu kifo ekyensanvu tuna honorable Katabazi Francis Kalungu East gyagenda maaso okubanga ava ku kadi ya NUP mu kifo ekyensanvu mu ekimu tuna Ekudo Tom Julius Gweri ava Gweri County honorable ono yagira ku kadi ya FDC mu kifo ekyensanvu mu ababiri Wilfred ne Wagaba Ndora East ku independent kweyagira bogenda maaso n'okubanga otunula list be baba bakansanvu mu ababiri abakewandiisa ne bagamba nti obukadde 10 nedda ntayi tetujja bukwatako mutuleke temutuwa ssente zammwe tetwagala wotunuulira list eno kuliko ba NUP kuliko ba independent kuliko aba FDC kuliko aba DP Jema kwebali PFF kwebali wabula tekuliyo memba wa NRM n'omu yasayininze ku kiwandiiko kino ekibuuki owa NRM wakisayininga n'ateekako omukono n'ateekako ne full stop n'agamba we tulyo kwendi kiyinza okuddirira bayinza omukubira engalo n'ebitaasa ne bamusanyukira Honorable Joel Ssenyonyi agambye nti oyo yenna agamba nti waliwo honorable asayininze kuno wabula nga yali obukadde 10 leeta obujulizi nti temwogera ku bahonorable bye bintu bya kifere leeta obujulizi otulage nti honorable ono yalya ate n'asayininga wabula oba tokiina lekera okuba samwa ejo kuna Farms Company Limited basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church balunda enkoko ne bakuguza obukoko okuviira ddala ku bw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala enamba zaabwe zezo zolaba ku screen kati nno yenze abasiddi omusunsuze YouTube channel kwoli bagiyita Agaliwo ekuwa information nga bweriwo kati video eno bw'otagirayikinga ojja kusubwa wabula era ne bw'otaasubwe ojja kusubwa kati layikinga video oleme kusubwa okay